Mwebale nnyo abasasi baffe eyo nga tuvuddeyo tugenze mu kkooti ya Buganda Road olunaku olwaleero omuvubuka eyavvoola Kabaka nga yemusana Ibrahim amanyiddwa nga pressure 24/7 aleeteddwa mu kkooti. Ono yali yasaba okweyimirirwa wabula kkooti ekomumya oluvannyuma lw'omuwaabi wa gavumenti Richard Avvoola okuwakanya okusaba kwe era awadde ensonga lwaki. Ibrahim Musana amanyiddwa nga pressure 24/7 akomezeddwawo mu kkooti ya Buganda Road mu maaso g'omulamuzi Ronald Kayizi. Olunaku olwaleero oludda oluwaabi luzzeemu okusaba kw'oludda oluwawaabirwa kwe lwateekamu nga lusaba okweyimirirwa. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu omuwaabi wa gavumenti Richard Avvoola bawakanyizza okusaba kw'okweyimirirwa kwa pressure era naawe ensonga eziwerako. The said shooter is no longer a resident of that place. That's essential of Muzana zone. Bakizudde nti Musana muyite pressure bw'atabeerangako mutuuze wa chat zone Najjanankumbi era ng'okubuzaabuzibwa okwaliwo kulaga ng'ono bwe yali omutuuze w'emukono okusinziira ku mpaaba y'omusango eya poliisi. Agenze mu maaso n'annyonnyola ng'okukwatibwa kwa pressure bwe kyali ekizibu kubanga yasangibwa ku woteeri emu eyitibwa Alexis ng'eneesangibwa Ntinda era ng'ono yali amazeeyo emyezi 2 ng'obweraliikirivu bwabwe buli wa watuufu we bayinza okumusanga. Of releasing him on bail, since the trust in him is in question. Prosecution would have had nothing to say had the applicant proven that he has a fixed place of abode. Onera agenze mu maaso n'ategeeza nga n'abaleeteddwa okumweyimirira bwe batalina kifo kyonna kyankalakkalira we babeera era nga tebalina bisaanyizo bimatiza kkooti eno. Your Worship, allow me to submit about those two shootings jointly. For a surety to be substantial or to be considered substantial, there are several considerations that court must look at. One of them, as I said earlier on, is having a fixed place of abode. Avvoola asabye kkooti bw'eba yakukkiriza okusaba kw'okweyimirirwa kwe emuteekeko obukwakkulizo obukakali obutajja kumusobozesa kufuluma ggwanga omuli okumuggyako paasipooti ye, ekyapa ky'ettaka nga kiri mu mannya ge kw'ossa n'obukadde 30 mu mpeke. The applicant in custody until the matter is complete. The applicant attacked very important persons in this country, that even his life is insecure. And actually being in custody is for his own benefit. Being in custody is for his own benefit. In fact, if I were him, I wouldn't even mention the word application for bail. First of all, Your Worship, I have a copy of this ruling for court. You are saying that he's safer in prison? He's safer in prison, Your Worship. Mu nsala ya kkooti omulamuzi akkiriziganyizza n'oludda oluwaabi era bw'atyo n'ategeeza nga bw'agobye okusaba kwa pressure olw'obutabeera na watuufu w'abeera era n'amusindika kwa limanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno. That the applicant or accused person has no fixed place of abode, that the area local council one chairperson of Church Zone in Najjanankumbi disowned him in the letter annexed C to the affidavit in reply stating that he has never been a resident of his area. Byawanduru Boni, Crossroads TV, Omunyo.